Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku nsonga y'Akadanyuma. Kitegeeza okubeera n'omwami gw'obadde oyagala oba okubeera n'omukyala gw'obadde oyagala nga mubadde mwagalana nga wamuzaalamu omwana oba nga tewamuzaalamu nga mubadde mweyagala nga mubitegeera naye ne mwawukana. Kumu omu ne kubaako omu akyawagana ne munne oba n'obula ku munno n'obeera nga omaze ebbanga ddene nga tolabika myaka nga 2, myaka 5, myaka 3 oluvannyuma ne muddamu ne musinkana ate n'oyagala muddemu mwagalane nga we mwali mu kusooka. Ekyo kye njagadde tubeere nga twogerako. Ekintu kino abakyala mwe musinga okubeera nga mukitunuulira nnyo. Nfuna nnyo abakyala abagamba nti nalina omwami wange ne tukyawagana naye mpulira njagala tuddemu twagalane. Mpulira omwami oyo nkyamwagala, tekiba kirungi n'omulundi n'ogumu. Omusajja oyo bwe mubeera mubadde mwagalana nga muli mu mukwano ogw'amaanyi ne mukyawagana, ekyamazima omukwano guli gwe mwalimu tegusobola kuddawo kubeera nga luli we mwali. Okitegeera omwami ono waabula n'oddamu n'omuzuula ne musinkana, ekyamazima temugenda kuddamu kwagalana nga we mwasooka. Omukwano guno omwami ono agenda kubeera nga akwagalako kimu, kwebakako nga kiwedde. Talina kyajja kuwa kukwebakako ng'addamu abula. N'addamu n'akkubira essimu lwakwagadde. N'akwebakako n'addamu n'abula. Ebiseera ebisinga abaami abo ekintu ekyo bakikola nnyo, naye abaami abatera okukikola oyo eyakubulako n'oddamu n'omusanga oba n'addamu n'akuzuula. Singa oddamu n'okkiriza ne mwagalana, kimanye nti omwami oyo tolina kyogenda mufunamu okuggyako okubeera nga akuzannyirako buzannyiza, okubeera nga akwebakako bwebasi. Omusajja we mwawukana mwawukanire ddala. Toddamu kuddamu kulowooza ku ekyo nti muddemu mwagalane addemu akwebakeko. Toddamu kiteeka mu bwongo bwo. Fuba okulaba ng'ebyemabega bibeere byemabega, genda na bya mu maaso. Buli wokkiriza omusajja oyo yakwebakako okuddamu okwebakako, bingi by'oba ogenda okufuna ebitali birungi oba by'ogenda okusinkana ebitali birungi. Ekisooka kiba kyangu nnyo omusajja oyo yakubulako okuddamu ne musinkana n'omusanga nga yalwala dda ng'alina obulwadde ate najja n'abukusiiga. Kuba jjukira omusajja ono abeera yakwebakako, kiyinza okubeera ekizibu mugamba nti tugende twekebeze oba tugende tuddemu twekebeze, kiyinza okubeera ekizibu. Kuba jjukira ebiseera ebisinga mmwe abakyala ate mwe muba musinga okwagala. Osanga omusajja oyo n'akugamba bigambo 3-2 nti twali twagalana, wali mukyala wange nga nkwagala, kiba kyangu okuddamu okumuwa. Ate w'omuwa tomanya bulamu bwe, kiba kyangu ate okuleetera endwadde ez'enjawulo naddala ezo ezikwata amangu. Kyandibadde kikulu nnyo omusajja oyo yakukyawa n'abula, beera nga omwesonyiwa, toddamu kumuwa bulamu bwo. Kye bayita akadanyuma. Akadanyuma kabi nnyo nnyo nnyo, kaleeta ebizibu bingi. Ate oba newabeera nga yakuzaalamu omwana n'akuddukako n'akulekera obuvunaanyizibwa n'omala n'omwana oyo emyaka 3, myaka 5, myaka 2 nga takuwa buyambi, yakuddukako essimu yaziggyako. Kyandibadde kikulu nnyo omusajja oyo omwesonyiwe, kuza mwana wo, kuba ffenna tukulidde ku bamaama baffe, nange kennyini kulidde ku maama wange. Kikulu nnyo ekintu ekyo mubeere nga mukitunuulira. Omusajja waakusuulira obuvunaanyizibwa bw'omwana, fuba okulaba ng'oyiya ng'omukazi abaana abo beera ng'obakuza, weesonyiwa omusajja. Kuba ebiseera ebisinga abasajja buli waakulaga nti tategeera, akuzaddemu omwana n'amukulekera n'omuzaala n'omukuza nga takuwa buyambi, taweeredde, abo be bayita abasajja batategeera. Era kiba kisajjasajja oba kaba kasajjasajja kaba tekategeera. Ate ng'abo basajja bangi nnyo nnyo nnyo. Kibi nnyo omusajja okuvunisa olubuto n'akulekera olubuto n'olukuza n'oluzaala, tafuddeeyo wadde n'ekikumi nga takikuwadde, takunoonyereza nti oba oli luddawa, takuwadde buyambi, naye ate najja ng'azunza olubuto bw'ali tuddemu twagalane. Ekyo nno kiba kya bulalu w'omukkiriza obaako ekikyamuga omukyala. Era nabagamba nti omusajja waakukyawa, waakulaga nti takwagala, gw'ate mukyayire ddala nnyo nnyo nnyo. Kijja kuyamba okugenda mu maaso, kijja kuyamba okutwala obulamu bwo mu maaso. Naye buli w'obeera nga weesiba ku muntu atakwagala n'omulaga nti omwagala ye nga tafaayo, ekyo nno kye kyasinze okubeera nga kibalwaza puresa.
wamu n'okubeera n'ebirowoozo n'olemererwa n'okukola ekyandibadde kikutwala mu maaso n'osuubira nti omusajja oyo kangezeeko osanga anaakomawo. Ekyo si kirungi n'omulundi n'ogumu. Omusajja mwesonyiwe, omusajja wa kukyawa, omusajja muleke. Toddaawo kubeera ng'olumwa mutima, naddala mmwe abaana abawala mwe musinga okwogera ekintu ekyo nti omusajja wange yankyaye, mbadde njagala mukomyewo. Okomyawo ki? N'olwekyo njagala tutunuulire ensonga eyo gye bayita ey'akaddannyuma. Ebintu ebibi ebiri mu kaddannyuma mbagambye kyangu nnyo okufuna endwadde. Omuntu oyo muyinza okuddiŋŋana nga yalwala dda najja n'akusiiga endwadde ez'enjawulo. Ekirala ekibi ekiri mu nsonga eyo, kizibu nnyo omusajja oyo oba omukazi oyo okusingira ddala ensonga eno mu abakyala. Kiba kizibu nnyo omusajja oyo waakuddira tasobola kuddamu kwagala nga bwe yali akwagala nga yakakkwana. Kiba kizibu. Omusajja oyo waakwagala wano mu kusooka aba akulaga nnyo okwagala, naye we mwawukana ne mumala omwaka nga temuzzeemu kweraba ne mweraba, kiba kizibu nnyo omusajja oyo okuddamu kwagala nga bwe yakwagala mu kusooka. Nga bwe nkugambye nti awo aba akwagalako kimu kwebakako kyokka kyajja okubeera ng'akutunuuliza buli kaseera. Ate n'ekirala kye mbasaba abakyala, kiba kya bulabe nnyo okubeera ng'omusajja gwe mwali mwagala n'akukyaye ate n'oyagala omuddire. Ekitegeeza obeera ozze mabega. So nga ate omuntu yenna mu bulamu buno bwe tulimu tulina kugenda mu maaso. Mukitegeera? Omusajja waakomawo mu maaso go n'akusaba nti muddemu mwagalane, mugambe ekigambo kimu nti ebibyo byafuuka bikadde. Kijja kuba kirungi nnyo. Abasajja abo basumbuwanya ate era bamanyiira nnyo. Yaba akimanyi nti waakukyawa, aba amanyi nti ebibyo bikomye. Nze kyenkusaba fuba nnyo okulaba nti omwami oyo omulaga nti omukyala taddiba, omulage nti omukyala Sente n'ozisuula mu ttooyi baba basobola ozirondayo. N'olwekyo abakyala mulina okwebeerera, mulekerawo okukaabira abasajja. Omusajja waakukyawa kitwale nti akukyaye, mwesonyiwe. Genda n'ekyo ekikutwala mu maaso, obeera ojja kufuna omuntu omutuufu ajja okuwa emirembe. Mukitegeera abaana abawala? Ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira. Ky'oba olaba nti mbagambye nti akaddannyuma kano si kalungi. Omusajja waba yakukyawa kimanye nti oyo yankyawa. Waakomawo mu maaso go toddamu kumukkiriza, mugambe nti ebibyo byafuuka bikadde. Bingi by'oba ojja okwewala okufuna wamu n'okubeera ng'otomera. Ekyo nkibabuulira. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga mbabuulira ku nsonga eyo, ddala mu abakyala mugitwale nga nkulu. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.